gwe buuza bibuuzo byo naye tobiikako abandi wadde mbobigana. Mpola mama, mpola. Junior fuga banneighbor. No, yes, Abaaho mpuliriza. Yes, ogenda mubuuza ebibuuzo byo naye bidaka. Ala ogenda mubuuza ebibuuzo byange ebyo bisatu bibigwako nveeko. Itali katirimba kama nze. Weongereho nalebo. Nga wetufune ebibuuzo byo. Ntinga tebannalebula nnyo mukazi oyo. Muba mulebula mulimu n'eyajjeemu embuto 2. Mu mwezi ogwo. Abantu tulaba nti omwaka tuli mu November yatandise leero. Abantu gye balinda yakakwakulamu embuto 6. Naye akakanye kuzuula azadde abaana 6. Amuyita omuyaayi amuyita ekizezengere. Abasajja gye balinga buli mukazi amugamba ndi lubuto amugato kigeza. Lujjeemu kati. Yango nga ne gye bagiramu embuto amanyiyo ne sente ze basaba azimanyi amugamba bugambi let me call my doctor. Ololo oteeka oddujja. Naye nga naye omutemu akakanye kuzuula. Amuyita omubbi, amuyita omuyaayi. Sinnagambako nti Zuula malayika. Kyokka nkikkaatiriza nti tujja kukkiriza kooti. Etubuulira ani alimba, ani talimba. Tuyinza okuba nga tumanye ebibi bya Zuula. Nga muntu kuŋŋaanyiza ne babbaabe ne bakolamu press conference. Naye nga waliwo ebibi byabamu nga bizibu okumanya nga bikolebwa behind closed doors. Omukulu oyo ambuuza ebibuuzo bye 3. Webale nnyo Junior zaako. Mama nkuwa respect ekisooka olumwana wa Sempijja ekyo kimu iwa president advisor Masaka ekyo kyakubiri for figure governor president advisor mu Central right now madam teri amuvumye and she's a senior presidential advisor on Ghetto teri amuvumye tumulambise teri amuvumye two honorable go attacking Ansereko ngabo bwayayogedde ku bino ebintu nabo oli kubyogerako kuba nabo toina right ebyogerako wano ku media ekyo kimu ekyokubiri kati Kanzireko ebyogerako kuvumirira beyingiza mu right ebyogerako wano era sinna kugamba nti gundi ye mutuufo baye mukyama oba tewawulidde va ku live no ntonzija ku live nze nabye njagala okubuuza ebindese wano kweda mbi commenting nsonga buuza todda mukumbuulirira si gwanzaala gwe buuza bibuuzo byo tombuulirira muzaala bwe twogera babiri tombuulirira buuza ebibuuzo nti the question is this tolise question number 1 madam question number 1 buuza a perfect woman Frank Abaaho buuza tompaana bawanga mpaana ekimala gwe buuza bibyo tompaana bya perfect woman gwe buuza kati uriza kyengendo obisaawo buuza kibuuza ba mu perfect woman the perfect mukolere eri wa mwami Nsubuga mu kisenge kye gyemberera perfect bwe mala okufuluma ewange mba mulwanyi tombulira oyo kasasiro gwe buuza bibuuza Wemba sirimbye bibuuza beko batomanyi kyakulese tomanyi kibuuza biba kikukoveewo abali bagenda ku kyeyo emisango gyali ku internet ekyo kimu twalabako emisango gyo ng'ovunye kitabo Sempijja ogwo gwakubiri azaale mugwe bwemba namufuma agenda azaale mugwe nze yamperera dda namala bwemba namufuma agenda ozaale mugwe Junior yakyawa ab'ekika kye batwale mugwe gwe nyabo soko ove ku bantu gwe nyabo biyite nnyoko nze siri nyabo nyoko ye nyabo bino tolina kwogera tisa tojja kumutiisa bw'oba obanyiti taata wange situukiridde gyali wagenda azaale mugwe genda akuzaale akutume n'erinnya lye kati anoonya kyanaavuma omuntu ne kimubula ayina kuleeta kasasiro Junior let me tell you something ompulira bulungi Junior bwe baba babanja school fees z'omwana bw'oba onaagenda mu ddwaliro ery'ebbeeyi okujjanjaba tebakutuma bbaluwa ya mukulu wa kika visa card yeetokota oba cash oba mobile money tutuuse ku myaka ffe nga tebakyenze n'omuntu ava eri n'ampita muwala wa Sempijja simala muwala wani I'm a brand of my own Musayi Sempijja azimbye erinnya lye n'atuuka gy'atuuka Mukama n'amuwa blessing ye era gy'ali musajja ali happy myaka gye egy'obukulu ayina muwala we Nameere yezimbidde erinnya lye buli omu ali bibye connectinga bintu bitalina mulamwa era nze nsaasiranye kati oyo omusajja omukulu ng'oyo naye akyayogerera mu muzadde wa gundi I don't talk about daddy's money because I have my money I don't talk about daddy's brand because I have my brand I don't talk about daddy's position because I have my position welcome to my world so bw'oba oyagala okuŋŋamba ekintu kyonna yogera ku kampani yange I'm a broadcaster Ntula ku NAB, National Broadcasters Association. Mbuuza nti TMTV ABCD. Senior Presidential Advisor ku Greater Masaka kino. Ngabwe Junior bonkyazizumbuuze ku bya office ku mirimu gyange. Ayagala okumbuuza ate taatawone biba bitya, ab'ekika baakola batya, genda eruka yabazaale muggwe. Yakyusa n'erinnya liriko mukyala Nsubuga. N'ekijja kyatuuka tekikyali kyeruka yakyebujuuko. Ewa mwami Nsubuga oba Butambala. Kati abantu abaalema bafeeriya be baba bakyalina obudde bw'okubuuza taatawo yakola atya kubanga bo bakyalowooleza mu bazadde
alowoleza mu kirambo kya taata waffe tulina bye tulama. Junior leta abantu abamanyi okubuuza ebibuuzo bako bakasasa. Owai Junior jebaliko muganda wange. Yale nawe jebale. Webale kuleta mukyalo yatulamubule ku nsonga zi. Omayina nsijja gamba nti ndi Timo gundi naye mwebaze ngejja alesemu ensonga eno ti ensonga twanjirekedde kooti. Kwanza nange ng'omusajja ndi kusaidia aji naye simanyi kituufu kubanga omwana ayinza okuba nekufuna abaana naye beeyitiriza ayinza okuba omwana tebakwata mukwate nga baba alina enkolagana ne aji. So okugamba nti ajja tumujajinga essaawa zino si kyamagezi nnyo eri ffenna bannaye engeri gye nalamu gyamusizaamu ku nasa omubbi wuuyo. So ensonga ezimu twandizirekedde kooti mpozi n'abantu abamu abeevuma ku zino ensonga n'ebibuuzo ebimu ebijjamu ajja tiyakola wali ne waati ebyo twandisose tubiteeka ebbali kuba kati ssaawa zino tutwala kujjayo mazima nti omwana kiki ekyatuukawo kuba ffenna tuli bazadde ate tubaddeko n'abazadde n'abakazi abalina abaana nga bajja nabo naye ensonga eno gye tuliko kati ssaawa zino yakufuna justice erinisha si yagamba nti nze ndi Timo gundi ne wasinga tena kyetufunamu wadde wano n'okunyigizaako sayidi emu ekiwa makulu. So mbebaza mwe nameza era nkwebaza n'empeerezaayo kampeeko n'abalala bateese. Kale Junior nakugambye nti ensi eno erimu ebika by'abantu bibiri, abalungi n'ababi, abagezi n'abasiru. Omusajja akunnyonnyodde nti ye wa Timo Haji naye naleta kakasa kubanga teyaliiyo. Nagamba n'ekirala teyakkaanyiza na mpisa gye baayisizaamu mukazi kuba muzadde. That is a good man speaking. hello. Yes, Bana muje baliko. Chala era alaba nti maybe Haji bamuwaayira. But aleka Junior je baliko sebo. Nawe Ne advisor je baliko. Je bali nnyo naawe sebo gy'otuusaako engalo. Now, njagala kumakinga n'abatuwuliriza mwe n'abaliko mwe bali kubeerako, but I want you to understand ourselves very rightfully one. Case eno again is interest because it is the media which brought it up. Baji punching and bajireeta. Abantu balina right okutakinga sides depending on how they are saying things. Okay? Olwokuba state mweri kati eri ku kooti. These contributions especially nga ziva mu senior people abamu bali badde tebazeyingiramu nnyo, but it is your right as a person okusobola okubeera ng'okyogerako. Mu presentation zamwe zonna ze mubadde zoogezaako madamu wedda zooyogera nkulaba ng'ogezaako okustopinga abantu abamu abali kuyimirira n'abaami. We very much know in Uganda there are so many men be batutte mu makomera ng'abamu tebakola misango gino. Naye olw'okuba abakyala bafunye sympathy. Yes, there are so many men, you know. Yes, there are so many men. Auntie Nyabo, Sabala crossing, you've been talking. I think it will be very respectful. Ulirenga nanga bakola submission. Kubanga kati nze sigenda kubeera ngabukasera gagwe override. We are all vocals. Fena tuina vocals nange na vocals ni. We nage let's make some clarities so that we can understand ourselves very rightfully. Okay? Sagala okole monopole ku show eno ngolinga ngogamba despite the fact you are the first person to come in and be hosted oja kujjo shutting up people who have other views. Now balina okuleta endowooza zaabwe. It's called a point of information. Please be patient. Let other people also make submissions. Junior, that's how we are going to be understanding each other. Naye gwogezaako who is having another opinion towards ku kintu gwe kyolina olaba ng'omulabewo. Njagala owulirize ebintu bino. It was the media which brought up this issue. Abamawulire ba YouTube be ba raising agundi abamawulire be bajja kati nawo okola mawulire nawo oyongerezaako ditegeeza bwe baleeta ba YouTube n'abalala bwe baleeta ebintu bino mu bantu abantu ne batandika bifollowinga bwe babifollowinga loopholes bwe zibeeramu olowooza kulwaki abantu abamu tebali kukkaanya na mukyalo ono. It is because there are so many mistakes ezimwe zijja zikolebwa nga ziriko question mark. Omukyala aligezaako naye okulwanira rights ye nga bwe tugamba yes naye n'omusajja naye balina okuba nga bawuliriza omusajja omulaba naye si wa bigambo. But the people who are really watching this case abageze ba following a case in balabanga waliwo ebintu ebitali clear. Statements are changing each day by day. Omuntu atambula buli mu kifu agezako okubeera nga ateekawo embeera agezako okubeera nga asikinga sympathy. Bino bye mbagambye, so many people have been even detained in prison naye nga basinga obungi tebakola misango gino lwakuba tebalina maanyi gasobola kuboogerera. Era omusajja ono singa tewabeerawo time esobola okubeeramu n'abantu abamu abatunuulira ebintu bino kinire, you might find that asobola okubeera nga tali guilty. The fact is that bwe wabeerawo engeri yonna esobola okubeera nga omwana ono omusajja ono yamutuusako obulabe alina okubeera nga bamusiba. But things are
turning the other way around. Kubachi abantu abamba ine ndowooza egenda ng'eki. Ati owagira omukyala bamutiise. Women, you should understand one thing. Amawulire galeeta omukyala ono mu bantu, amawulire galeeta omukyala ono. Abantu batandise okukozesa kye bayita public reactions zaabwe okusinziira balaba ebintu. Kubanga abasajja nabo balumwa. You people are not understanding that also men have been affected, and you should also. So you're saying but you are talking as though Olingango Gamba, Urwanizde Chintu, this is not right. At the end of the day, going to advise all the now way. Top your get a conga what to dead that. No, you are getting even personal. Abantu abamu abasajja abachala bavayo. Ngabo gera kusonga za abasajja. Some men are feeling comfortable. Nafe tutazofuna kudobozi. For abasajja tetufulanga koko sipate mu bantu. We've been abused, we've been insulted, our properties have been taken. Nenga butugenda ko complaining. Tewatukwata abana bave babatwaladda. Abamu tabatuwanga. What are you talking about? Some of these things are very sensitive. So listen, Tetwagala getting a person on you because this is not a personal issue. This is an issue which is a concern of so many people. Naye buli lwovaayo oli kukogera kino ne kino. Njagala owulirize ebigambo bino. Omukyala azza akola a lot of blunders mu statements ze. Meaning, we are not interested in the woman. We are interested in whether the child was raped or not. You cannot stop people. Don't threaten the woman. Abantu, not a woman. What do you mean a woman? A woman is a human being. A woman is a human being. A woman also makes mistakes. What are you talking about? Don't threaten her. It doesn't mean you're threatening her. Are you so perfect? Go msajja golina go chalina? No. Baba yagadde swaza bawa atayinza okutateekamu mwana we. Naye ate sisobola kukakasa. Kubanga sibadde mu nyumba yaabwe kajjansi. Sisobola kuva eri nenkakasa n'enjula okuba ebikonde. Nti hati ya chikola. No. Koti ya ino chikola. Ngekozesa only and only admissible evidence. Not hearsay. Barista Timo. So chino techiri kwa ani ali Timo chi. That person eyakavaako, he's misguided. He's misleading himself. He's confusing himself. Kafune ku Barista Timo. Ayomba na ya ayomba yeka. Kubanga bino si byani ali kusaidia. Ayomba kozi bino bya mateeka. How do we have constitutionalism? How do we have lawfulness? Kubanga ekyatuli ojokulopa omuntu abawagizi bakusange bakuba amayinji. Kafune ku Timo. Barista Timo. Buli omu akkirizibwa okuwa submission yenga omulala asirise n'awuliriza omulala wootakkiriziganiza n'ofuna woowandiika n'oreactinga after yengeri y'abantu abasomako nga bwe twagala okutwekweta. Era reacting after the other one kati gwe totubuulirira wendowooza. Nameere. Reacting after the other one. Gwe tofaayo nnyo tewajiridde nze wajiridde ndowooza gwe wandowooza. Omuntu goddamu ebyo omumanyi oba tomumanyi. Nizo kuba seetaaga kumanya nga kyekyo lwaki sikumanya. Naawe era tolina nnyo makulu wano ebakuwadderere. Atofaayo bw'obanga yina oba nedda sinze nkuleese gwe wandowooza yo. Gwe nange sigalina oya gwa neeyange. Gwe naawe tugalina era gwe yeeyange. Gwe wandowooza yo totubuulirira genda obuulira abantu. Wandowooza yo totubuulirira. Wandowooza yo Junior atalina ndowooza mugjeeko because I have a training to go. Junior atalina ndowooza mugjeeko because I have a sales training to go. Bw'abazze ku wandowooza yo tobuulirira genda obuuze nnyoko. By'obuuza bibuuze nnyoko gwe wandowooza yo. Wandowooza yo open your damn mouth and give what you give your idea and quit. Wando empisa zibanje mukazi wo. Abakazi bemusanze kukukonga tulikubya totubanja empisa gamba kikawa zibanje nnyoko nawe zibanje mukazi wo. Empisa zibanje mukazi wo. Empisa zibulira ani mwana mwana wa nnyoko. Empisa zibanje mukazi wo. Tozibanja Junior tozibanja nze. Empisa zibanje mukazi wo. Empisa zibanje anti owulira. Empisa zibanje mukazi wo. Empisa zibanje mukazi wo. Katuulira omusajja aleekaananga gwe wenna oleekaananga mbizi. Naawe oli musajja. We naawe oli musajja gw'aleekaana bw'atyo. Empisa zibanje mukazi wo oba nnyoko. Junior oyo empisa zibanje bwayegwe beebakako sife. Obanje empisa zibanje mukazi wo. Ebyo byoyingulira oleekaananga mbizi. Laba emiswale nawe gimwere. Kati oleekaana otya gwe. Empisa zibanje mukazi wo. Omumwa yenna gumwereza gwe owabi. Empisa zibanje mukazi wo.
idiot. Gendo okuzimuwala okubala kanaye walwepinza omwana wo. Ogenda bw'olina bibuuza abaana bo. Kubuulirira ku mpaka oyagala Ogenda obuulire babozaala ne bewawasa. Empisa zibanje mukazi wo. Yasama nga bw'oyagala naye empisa zibanje mukazi wo. Empisa tozibanje abakazi balala bazibanje owuwo. Nze nasa kwogera nakundi yasigwe. Amanyoko ye matako sisi. Kino ekituugi kya Olira bw'aleeka. Nakati Junior bw'aleesewa. Kuteesanga okwata ennyuma y'omulirayo. Mulira mbonaye musajja. Kati mbwe lwaki takwata omwana. Junior yempisi kulekana gereka naye totakwata mwana. Junior bitwabuuza sekuzibwa mbizi. Bwe ngana tojja kumukuzera oba tojja kumukuzera. Ebyo tiisa nnyoko. Tebatiisa. Nze nseko oleeka. Genda kwe nnyoko ya mukulu. Nnyoko akuzaala ye mukulu bw'oba Jajja wakuzaalira nnyoko ye mukulu weewa. Ebyo genda obivume nnyoko. Omanyi mwazaalibwa Mulira wano ensi talina omayagala kuwulira ndowooza ayo mind you kozwano totegeera tolina gwosobola tegeerera wano ne byoyogera bikoma ku gwe idiot Junior bw'oba ng'oleesa omuntu ateesa Junior the moment Hajjat bwe yakwata ebintu n'abiteeka mu mawulire kitegeeza yali anoonya public opinion onfuna bulungi Junior ng'ayagala abantu either basalewo nti Hajjat mutuufu oba si mutuufu simple kati abantu omusango bagusala dda Owulya bulungi abantu omusango bagusala dda kote na wana mulayo naye abantu bakkiriza nti Hajjat musobya tosobola kibajjako Junior ani yali akede kunjana kati fena abagala wagira Hajjat tosange ku State Square you cannot buy love aja yagaddwa ekyo mulina okukikkiriza even in the law mubeerewo nga mukimanyi people are looking at you buli omu ayagala kulaba mugenda kukwata batya omusango guno because buli muntu alina engeri gyagulamu eyiye omusajja Hajjat statement zizenga zichuka ani yali amucrucifying yamanyini yetwalange wa Sakozi akola interview ku interview onfuna bulungi yikitegeza ali agala abantu akole ki bawulirize ndowooza kati abantu bawuliriza bategedde byoyogera tebikola sense simple bina ebintu byetulimo byagundi yalepinga ekyo kiri wakati wa balepinga ne yalepinga Junior omwana gwe bakola tebamukutte yesterday tebagenda mu collecting mu spams bazikole ki bazikebere ani agambye ani atagambye abaana ba sister bagamba tebamukwata ate gwe bagamba bakukwata kati mulete gwe bakwata yatukuba musumayo gusembayo gwe bakwata yeka yatugamba nti ekituufu Haji wandya Haji wabate bamulumiriza ebisigale tuli kusaka mu substantial evidence ofuna bulungi totubulire manya mugundi yasoma biki what did you go to school to do idiots the moment Hajjat wakwata ebintu notabitwala wa Nazalawo notabitwala wa Sezalawo mu byogerereke wandisoose ku muzikiti ne mubiteesezako ku muzikiti nobitwalira bamaseeka nobitwalira abantu abakulu wekibanga kyakulema nobikwata nobireeta mu mawulire we have to judge you simple ekyakoleddwako ku NASA kituufu si kituufu ekyo si kituufu naye ate tosobola kujjako bantu public opinion yaabwe because ebintu wabireeta n'obituwa katulina okusalawo otulimba batotulimba simple naye kati wana abantu bagala kujjano beepalawudde mu bukotikoti manya mbuze nasoma wasoma biki naawe wasomera ffenna wangi wasomera ffenna Junior ne Haji omusajja abadde wano nakola point n'agamba ne Haji alina abantu abamuwagira nga bala bagenda funa justice ku Haji abasajja abangi Junior batekebwako ebisango simply just like that ono doni nasa taliyo bamusiba kwa kukwata akaana naye akaana nga kakwana bya bulungi ne kakkiriza ofuna bulungi Haji ayina n'okubanga Hajjat yateganisha n'amutega Haji nga bagala kumubba tobirabangako Junior ffe twakulira nga abakazi batega abasajja abaana baabwe osegera nga bagala kusikaminga bina ebintu byewala okuyogerako nende moment buli mubireta mawulire balamu abantu abamitinga mu kamera oli minister manyani nakiwala abamitinga mu kamera kitegeeza mubitaddewo ensesalewo kadate ensesazeewo ate mwagala kunyiiga munyiiga ki wembanga mubadde mwagala biteesako nga byamunda muyingire obusenge mwegalire muteesezeeyo simple no one is interested anymore oba ndisha bamulya bamulye idiot ama Junior no sonywa my brother abana Junior wampoze byokuzya ko mukazi oyo muferinga ngamaze ovaako mukazi oyo yabba abana ekyo kimu yavuma kitaawe kiri kuli kodi agamba mubona avuma kitaawe bazaala mugwe tatumanyira Frank and Uganda nsula kireka asikale basempiga abaje bankwati tada mukumanyira furufiga president advisor Kampala nsereko yasoma amateeka gonna nagamala ono musula akola kiwano kutubulirira eno media yaffe yatusanga bo yawosa musango ki yoya yasoza Timo simulira ali taliko Junior Timo mulira baza dawulikika nkubulire Junior
The moment ebintu we byava mu nyumba no sala wole mekutula na mwami wo none mwatula na betikacho none mwakutula ne family yo none mwatula na abo ku muzikiti no bileta mu mawulire kitegezo bilese nseko leche sale wo then you have to bear the consequences bino aja taina watula mu kasenge ne yebulirira nagamba wallahi na yo chatino sandi chikoze niga leta asola ku taking time back because yachikola chagwa tata wabana bo muswaziza omwana wo muswaziza agena tambula ke chikolimo kyokukwatirwa Timo sokodirize ngwa ebyaja tubiteke bali gwamanyiri ko dizono omukyala atukakanya zayina mu Uganda ozimanyi yabaka abana byali mawulire yavuma ko kitawe kirwano kinwanya kambaka kitusirisa bonyabo tusirisa go tugulira data genda mu kote toja wano twasamira nsereka tesi za parliament namba esiyo na Kampala Central bwanya akumanyi ononya kambaka wano kutumanyira oyagala fena twagire kyo wagira abantu bali makomera abasajja batayina musango musiru ani akumanyi gwe kikazikwe furu figa wade simwagala bati kuruno mwagala lwansonga president advisor Museveni yamuwa omulimu gwe bakwo omulimu nga president advisor wanu bado yogera emwanye ziri ya masaka bali mwemwanyi olwano wesibye bitu byomwana ononya matara bakumanye genda bakuzale Junior bwe yavuma stamale mirundi senior yasigala nga kitawe tibadingana siya mustawo wa social media kubale yoyo wamulonzewa akabobojagara welton we furu fika uyu wamulonzewa bori president masaka yogera kumwanyi kwasamira pebe tusingo manya kuzogereko bano manyira nsere ani yagante mwanyi bazina masaka yata manyi bitu yokoze botela sa parliament yawa ne kumasaka kudisola na genda katesi za parliament namba ebikabya abantu nabikugambye biri olwano ononya kambako kakati waliwo abasimu n'abagezi oyine mvire nkole nkate Nameere super singo tegera stupid batikwe nawe wano twasamira kulemera musonga ngala mwagala boboge na manyira futi katikena kuwa woja kya mutugamba wa Nameere nawe akora musente Abaaho ekigambo kiri presidential advisor president advisor assigning ebigambo tobimanyi bireke nze nasuubidde nti abantu nga gwe bajja kubaawo tolowooza nti nazze ku live eno document abantu nga gwe bajja kubaawo tosobola kuntiisatiisa bwe bw'oba oyagala omuzadde yonna gw'omanyi ng'omwana yamufuma genda bazaalemu bwe toyagala kuzaalibwa baminisita genda azaalemu ggwe tamala mirundi Junior I want to conclude my submission and move on to my work tolina byotugamba gwe Nameere tolina byotugamba not here to listen to you ebyo bigambo ennyo kumanya tesaagala kumanya raping abaana bo kyoolaba nawe okugamba nti omwana oba bamutaba naye wakwata omusajja omukulu nawe ogamba otya nti oba bamulya Junior embizi ezasama bwe koza tebasobola kutiisatiisa muntu that's the best thing okwasama bwendo the best enjoko ye yagaziwa emyoma kyokolaba yakuzaala omutuufu mulina omuyende kati gwabaaho yatuuka naawe oyinza okuvuma abantu atoyinza kutiisatiisa muntu yenna Junior I want to conclude my submission tesitiisibwatisibwambwa era mumanye nti abatiisatiisa ajatisibwa batukuba n'amateeka nze tonyesibwatisibwambwa I am not wachokola analysis kusere kugoa msomesa kumanyako nebe bide byekole kati byabamalayo kane tukakane what do you expect on TikTok? You expect Timo Junior na basigade amateeka era mutambulire wansi w'amateeka toyo boga siwo nawe ani go buliro boga siwo era simuwulira ngo kubanze soogera na mbizi ebigambo byange okubitegeera olina okubanga otegeera nnyo ate mmwe temutegeera nze ebigambo ebyange okubitegeera olina okubanga otegeera nga sayidi gy'ogwako y'abategeera nti ndi ku live ya Junior ate Junior okumpita yeebuuza kukwe gwamuzaala nyoko bazaalako baawula ku Junior ne bagenda otiisetiise nyoko genda otiisetiise mutamivu nyoko wenna oyambadde sweta tolina saati oyambadde sweta oleekaanirwa awakotamiro oyambala masweta nze toyinza kuntiisatiisa my friend I matter to people who matter
The cemetery is a promise. What are you not It's a city where you're a nobody. Okay. Nze nobody chantiisa. Tujja kuyimirira n'omukyalo oyo mpaka akafuwe. Temusobola kutiisa mukyalo. Jate nange muntiisa. Who is giving it to you? Anya gavumenti nazo wakuwago ya advice. Gendo yasomire nnyo. Obanga olabika wabwerabira amagulu ga nnyoko genda obuzuule. Kukebera akubisa obwongo kunzisa. Tuli kucha justice yatoyinza kugoba ku live bweko kuba ya junior si. Ojja kwasama omwenge kugweko oddeyo onywa omulala wala gy'onywa omulala naye nze tosobola kuntiisatiisa wala gy'ojja kumunywa akugweko omera omulala but you cannot toyinza kuntiisatiisa gwe kitaawo yaani kitaawo ani amumanyi nze sikumanya ate saagala kumanya era wabadde onneeyangirira ne nkugamba saagala saagala nnyoko ye mazi buli kyovuma abalala kumanya nnyoko ye saagala kumanya tuli tukyakusaako nayesama bakatandise nakusirisa okwasama siwekusima okwasama nnyoko ye malaya nyoko ye malaya okwasama siweekusinga okwasama siweekusinga nyoko ye malaya nyoko ye malaya nze sitisibwatisibwa mbisinga I will stand for Hajjat Zullah and she will get justice sinza kutise sitisibwatisibwa mbisinga Mvudde mu office yange otudde mu lodge watamiriddeeyo Aminana office it's business hours bw'otamidde oyambadde sweater oyogera ki otamidde oyambadde wasoma ki what did you learn wawoza musango ki baloya bansereko balodi meya tuwamanyi wasoma ki wawoza ki my brother kakana relax sagala weteke ku pressure eno ku TikTok tosubira ba barista ba professor ba lawyer if you want to practice law ogenda ku Buganda Road when you come here you wait for me simple I'm always here Barista, the floor is yours. The floor is yours. The floor is mine. I want to take this opportunity to condemn uliriza kantesa na muluzungu yo Nameere no mulageti no bayogereramu fe twasoma aja kulega ogogo mutwe ogumulinga ejinja lyokumalalo aja yasamirira wano listen very carefully. I want to take this opportunity to condemn what happened to Hajjat at Nasser Road. That was very wrong. We condemn it as civilized people who are always under the law. We condemn it. But the fact that Hajjat brought the issues into media, we are here. Everybody has his own opinion. You brought them issues to media. Now the media is crucifying you. Now you're regretting why you brought these matters here. You would have captured these matters and try to resolve it in your family members. Simple. You would have gone to the sheikh. But we are here to lecture you if need be. Timareka twogere byafaayo by'ekikazi ekiri kutisa tisensi omukazi yagenda parliament navuma ne kitaawe taina kyatugambo yavuma kitaawe nagenda parliament ne bagana omulonda nga malaya alwana twashamira mulwa kwa Museveni akumanyi nange Frank Abaaho Museveni amanyi ekyo kakikubulire ekyo kimu wagenda mu parliament ne bakugoba ne bagana okulonda kulwa malaya bwo olwana oya advice egwanga bogwa egwanga advice ki nsereko gwokuba aina digula ina masters esemu manyi atesisa Kampala Central yo na parliament gwe wawo otesisa oli katifike wakole masaka olwana ononye kambaka twashamira wano ku TikTok tewali byampisa jangu tukusabule nsekutegere toda muntu washamira owulide webale nyabao Fika president advisor Museveni amumanyi yakamu omulimu yakulira abayali bonna bali mu Kampala goli kumanyira mbona wandise balwa swadi kitawo sempija signing va ku full figure fatigana kufane full figure nsereko tumwa respect nsereko president advisor ne president advisor Abaaho